abaana bangi gye basula eyo batulugunyizibwa ewaka naye ate mu kutulugunyizibwa abaana tebalina gwe bagamba. Tusanze cases empitirivu mu Kasanda abantu nga bazze ku baana baabwe bennyini bawafudde abakyala, abantu nga bagerageddera abaana okumumalirawo ddala ate nga tebaagala kuloopa kubanga bw'anaaloopa empaana za kuno zimanyi gundi ajja kunkola bwati ne gundi ajja kunkola bwati. Tuvuddeyo ng'abakulembeze okugattako eddoboozi lyaffe ku kikolwa kino ekibi. Saagala kutegeeza nsi nti abaana abatulugunyizibwa be bokka abali mu masomero naye n'abatali mu masomero era basanga ekizibu kye kimu. Naye ate bano abali mu masomero kisusse n'osanga omwana nga ettaamu nnamba asobola okusomako wiiki emu nenge waka yafuuka mukyala mu ngeri emu oba endala. N'olwekyo twasazeewo okukyalira amasomero naye kati nga bwe gagenda mu kuwummula era tugenda kukola operations mpola ne poliisi zaffe nga tukyalira mu maka ge tulowooza nti ge galimu ebizibu. Abaana tubabaweereza naye abaana banyigire mu mirimu egy'awaka tukole emirimu abaana baleme kutambulatambula. Ennaku zino ekibba abaana weekiri kitambula. Abamu abazadde tebeefiirayo, omwana ava kuno n'atambula ekyalo kyonna ne yeetumbula ekyalo. Kyokunzire nakadde Rehana kubiriza abazadde bonna okukomya omutima ogw'ettima eri abaana naddala abaana abo be batazaala. Kisusse nnyo. abazadde mwebale nnyo bamikwano.